kaza tukane ku accident nali abakunsi bebyaddala nena ndabadde luzira emyaka egi aga katonda mugunda ngenda kukomawo wano ngende mu ddwaliro ngule empiso erimu omusayo gumulwadde wa sirimu ngende njikuba omwana we agaje namubira ebase magombe nali abakunsi bane yandibaze emyaka egi full figure nali nja kukomawo wano ngende mu ddwaliro ngule empiso ey'omulwadde wa sirimu ngende njikuba omwana we nkulayira namubira ebase magombe nga wali onyize nnyo kati okumanyaze kyanyigiriza nnyo oyo omukyala asibye abantu bangi era ngaolayo gambe kati nasabayo okutuka okumwogerako tumaze kulaba nga akubwa nze mbadde mutiira ddala ebyaddala nze maze naye balina okukuba tasobola aga katonda ate nkulayira bamutandise kale kikigula kiki mbadde mutya nze bulijjo mmanyi gundi 99 yetakubwa nti engumi temukwata nze bujja mutyako ebintu ebi kunsiba nakuba nti namukuba engumi nze ngenda okumenyeka engalo nga mente ng'egyavumya ebigambo era lwazi kati ani yawabidde nammere polisi gwenoonya presidential advisor yawabi simanya tali mu kkoma atambula ali mu kkoma ate nze mmanyi nze nalabye ekifaananyi ng'ali atya ng'azimbye just omusajja bamukuba bamukuba kyekituufu nekino kankibabuulire mwabaagala okukubaakuba abantu obanga oyagala kukuba muntu era ng'ogenda kukuba muntu ngobyendi bwogenda okuba asobola okuza baakafaya mukuba ebituufu kati kyebakoze fufiga bakoze basanye embuzanyi tebamukuba nayo ekifaananyi ng'azimbye feesi anti ebifaananyi awo nayinza okukungulawo emyezi 2 ku kitanda awo budget nayo egenda kubeera ennyo bayinza okuba nga batuguliddewo ekigula luggi ekikola ki nti namwe musobola nze nyinza obutasobola naye waliyo abalala bajja okusobola kubanga kati akubwa andi ndamwe buli amuliro gusooka tolabanga ndalongo nga duse muloogi nogamba ate mberere eyingire muzeeyise enkubuga eno message egende ewuwo wandibadde mugezi newumuza ku TV kubanga tokyalina kitiibwa yadde naaka kati gwogenda okuddako okukubwa mwakola TV okuvumirako bantu muzeeyise buge nga weese sasa naawe yaddako mulayini waliwo abamuswama ne bagamba muzeeyise enkubuga ey'omu ku bantu ezeera limpa ekitiibwa era nga neegomba okumulaba kyaddaaki August tumaze ne tumuwuzika ne August yadde atufuukidde akayinja mu ngalo mu ngatto akayinja mu ngatto August ne tumusindika n'ayemerako nti bannaye tumusaba aggweko nga 3 naye nga ngenda nga 3 mu lumu n'ate ngenda ne bye naleeta bwegamba bangi nnyo August abayisizaamu eggaali naye tumuwuzise tuyingidde olunaku olusookera ddala mu September baniriza in a fresh new month bingi nnyo by'osuubira mu mwezi guno byeweesuubiza by'ogenda okukola tuba tulindiridde gye guggwera kinaabeera kitya so bingi nnyo ebikoze amawulire mu wiiki ewedde n'okutuuka olunaku olwaleero naye one of the headliners abadde story ya omukyala Nakanguubi Jennifer aka full figure Mama Flower Mama Museveni lwali lunaku lwakutaano akatambi weewaawo abamu bakafunye lunaku lwaggulo bakuba full figure abagambibwa okuba nti ekigambibwa okuba nti omukyala Nammeere yali akooye okumuyisaamu eggaali n'okumuvuma nagamba bwe tugenda ku poliisi tebajja tutuyamba katwerabe kimafiya so ne beeraba kimafiya ne balumba full figure nti ne bamutuusaako obulumbaganyi so olunaku olwaleero ku katebe nine Davicom musajja wange era ye ttiimu etera obbeera eri mu mbozi mukati ne musajja wange Farouk wa Gospel Live kati ndi naye olwaleero Davicom kiri kitya nze ndi bulungi sina mutawaana era Friday nali mu kimere nga neeriira Friday wali ku mukolo gwani nali eyo Masaka nalina emikolo ng'ebiri simanyi nawadde ku mukolo gwono omugagga ono yaani Mukisa waliyo naye omusajja nga yataddemu ekintu kino nga kitademu nnyo
babuloka baba ne ssente bazannyise buloka waki bw'amataka bwana ulira kwefu ku radio ko nga awaana omukolo buli kimu birira nagamba omukolo genda kumenya ebitooke yali awaanisa ssente yamumanyi omusajja w'amatu oyo naye kwefu yali amaze ofuna ettooke tujja kumusalako olumu amatu ago kwefu yali amaze ofuna ettooke lya mukisa nange namwera agenda kunjogerera ebigambo nga 15 kampaani nga wonyina kumbe sinadde ebibiri kwefu alimba ebimu aba alimba ayogeza ttooke kalwana bakyasinza okulimba tulina kwefu kazibwe kapo nambeemu ne naani omulala abo basatu kyogamba bino ebiwozi byakaziwe kapo byatunyumiza ebyo n'aleeta emboozi nanga waaliwo omusajja anti kaziwe kapo yasoma nnyo mu moto yatya tosimanyi mu moto munju yingira jjukira kyewankola okuyingira moto y'amaka kati kazibe kapo yazisoma nnyo kati kwefu n'asoma nnyo oluganda kati nambeemu yali musuubuzi kati abasuubuzi bakyasinza okulimba kuba teboogera mazima agula essaati wali ate akulimba akukakasa nga olabya ddala byayogera bituufu ate ye nambeemu aba siriyasi anti mabegakawo yatulimbako nagamba ku kyale waaba walina kawuka wali omusajja yali alina omuggu wagukubako ofiirawo kala alina gwe yagukuba oli namugamba asigenda kufanze kana agumusako nina agumukuba ne kati nanyiko naafa nambe bwekateze mboza osobola okubeerawo oba okyalinza okubeerawo omulala mati mfakiti abakyasinza okulimba ano mu Uganda nambeemu kazibwe kapo kwefulukuta Baby Rich Baby Rich namusanga Dubai ali Dubai eyo Baby Rich Disani Kasasa Jami Kalicha balimba Jami Kalicha so kulimba yali akulimbyeko Martini ono waffe wempale z'obutaasa kati eyo line bwebakukwata nko gwekkiriza bukkiriza ate ekyo bonna kyebalira Baby Rich akulimba n'akusuubiza omutwalo oba ebiri naye nambeemu nga wozze woogenda ne kwefu oyo wasobola okulimba n'akuwaayo naye nambeemu kazibwe kapo ne kazibwe kapo yadde kazibwe kapo alina ebiwozi byanyumye ebyo yasoma nnyo zimoto z'amakeezo ati kapo yakulira mu kyalo alimba nagamba waliwo omusajja alina emmotoka gye bayita sereka ebyo byonna aba alimba bulimbi ati mbakumenyere bakabaka b'okulimba mu Uganda abakulembera Baby Rich yagende Dubai oyo teyenkanika mu kulimba Baby Rich oyo yali alina omukazi gwakwana kati ng'omukazi bamuyita Zani kati nga ku simu yassaako Zani Brown kati nga tubeera fena Baby Rich nga Zani ono naye ansumbu abeera nkubira kubira abasimu ng'omukazi gwakwana bamuyita Zani kati yeka yassaako Zani Brown kubaka kaza nti alina Zani Brown era ezo kiteekaawo nekuba ne mugabo waaye sonyi Zani yakuba konze bannanga asumbwa mazeeko emirembe ngamba Baby Rich olala kazani Brown akaana akalungi yakalimba ki kati limu omukazi yakuba najjaawo ku woteeri awo eya Baby Rich ne mugamba Zani Brown yakubira kati nga tawulira yange ne mukwata mpule ku ddoboozi lya Zani Brown ngenda okola omukazi nga ndi wano wabweru sikulaba ne mugamba wa nga ajja kuba Baby Rich alina essimu ne nga akaningize ndabe ngenda okulengera ngajja timulala nga si Zani Brown ninga ebbanga lyonna mwali manyi yayogera ne Zani Brown ngenda okukibuuzabuuzaako ngaba nga bulijjo atugatta si Zani Brown kati Kasasa Disani Kasasa bwe yali South Africa akyusa amaloboozi Musangoma ndala jajja mulembe kikyamujja wano mbeera egaana wano abantu wali mirimu lwakwani kati mumwesimye mukola ne wantu wali emirimu gavumenti yagizinganyamu gyonna tuwali mirimu wano kati ayali nekyera Kasasa yakwasaganya ebintu bingi yayagala ayimbe abeere MC abeere comedian abeere omuwandiisi w'ennyimba kati amagezi gamuyitirako obungi naye kyamukisa mungi yeezuula kati mulimu gwe yazuula gwe guliwa ali eri ali mawali Basangoma akyusa maloboozi naye bangamba nagwo omulimu gutandise okukaluwa ogw'okukyusa amaloboozi era bagufunamu ssente nga ali mawali kati kyova bo bagagga bavuuna ali mawali yali akyusa amaloboozi enamba esinga bonna abagenda e South kataleka ali mawali yekyaliwa nga leka yali wa kitabo yali wa Qur'ani kuba munda ddiini nnyo yebakubiranga musiraamu nnyo eddiini yajagala nnyo ali mawali ku ddiini alima agamba atya alima South Africa musajja wange oyo naye akwokyayo ntanjo kyangayo naye just badde ngenda kusookera ku ggwe okola ki kuba nti yakwokya nawe okimanyi
aninze ate mu bantu bajoga ali mawala ajoga nze nakuna kuna nze amanyi n'okusinziira eyo nankubira essimu nange agenda wakweka efusooliye kaloga KFC n'omukubira essimu nga takwata nakubira nga ayise ennaku ezi muddu wa alo ojja kunsonya mbadde biza ate nyina ebinsumbuwasumbuwa omanyi mu struggle gye tulimu struggle yagyetikka nno era South Africa ali mawale yaliko abasinga bonna abaaliwo ali mawale yaliko era kino bimwagaddeko era nsoka okwogera ng'agenda avuma ne mugamba amusiraamu nange nagendako mu comment section ne mugamba nno woolaba wookuttaawo nze namukubira direct wafu nnyo ne mugamba ebyokuvuma nywera ali andi bakumanyi n'akyusa toyolegana abaana baagala ovuma abaana baagala likes na kubalaba tebalina bigendererwa enamba esinga kale oto tuli ne Davicom wiiki egenza okuggwako nga tulimiranga na biwoobe presidential advisor bamukubye gwe olufiga gwe badde miranga nze sigirimu onkubidde ndi mpunywa kyayi kituufu obadde onna kyayi presidential advisor bamukubye naye abagambye okumukuba nammere ayagala okwesimbako ye Masaka omuwala oyo yakolako ku TV wano n'amala n'abivaamu n'agenda e Masaka nawulira yakolayo TV e Masaka oluvannyuma lwa ndowooza presidential advisor yamuyisaamu eggaali namugamba kankutereke nja kufuna yamufunye era n'amuyisaamu ndowooza akatambi wakalabye nakalaba ku lunaku lwa Sande kino kitegeeza ki kale ekisooka kya byonna kuva ddala nali nagamba dda nti omukyalo nze simwogerako era ffe eri mu mbuzi tetumwogererako ddala omukulu yakigaana naye waliwo embeera wuwulira noga nti oteekeddwa okwogera ku kintu yadde ekiriwo nze nali nfunyeko omukisa omukyalo nze omu ku bamubuuka mu ngalo yayagala okusiba era nentwala ekirowoozo kyange wa Faruuku nange ekibanga kiriwo ekyo tuddamu kumwogerako kyamukisa mungi ne baganda bange bawuliza ebitukola ffenna ne bagamba nti ate waba yakusaba patana waffe ne tumuzira ewaffe era njakwebaza Ajaruuna eyayimirira mu nsonga zange nga bagala kusiba ng'omukyalo yagenda kunsiba ne baloya yali abaleese waliwo yankubira essimu oba munyankole nga byayogera sibitegeera nangamba oyo loya w'omukyala Fulufiga neŋŋendayo neŋŋenda ne ku poliisi awo Ajaruuna mu biro n'abiyingiramu omukyala n'ansonyiwa naye ng'ekyali kinsibya nakola pulogulaamu neŋŋamba woba oyagala okumanya ebivumo ebipya wano nali siwulira ku bivumo ebipya nasobola kubiwulira ku Fulufiga ebipya kubanga nga kigambo ng'ekivumo n'owulira kino kipya kati ng'ekyo ekyomu kasimanyi 13 nali sikiwulirangawo aga Katonda muguna soka simanyi ogundi 13 abatulaba mujja kusanya okukozesa bigambo nze ngesitaza naye ebigambo by'omukyalo naye mbagamba soka tukola pulogulaamu nga tugaba abantu abasinga okwogera ebigambo ebisusse naye mbagamba naye ate ono wanjawulo era ye ayina ne kuvuma ebipya babayagala okubira musobola ogenda ku peegi egyo ebikola ki gyebiri n'akwata akatambi ako n'akasindikira Ajaruuna n'amugamba ono omwana amaze ebbanga ng'anvuma wali omuvumidde ebbanga ki gwe gwali gusobola n'okumwogerako era akatambi akajaruuna n'akansindikira nanga omukyalo oyo mwesonyiwe ne mugasa ajja kuddamu kumwogerako nga nzimanyi nti oba byalinga kuba nali simuvumika egaali amazima nagenda okuddamu okuwulira nga looya wankubira nga maze n'ofayiringa era looya neŋŋenda we yali kyessamanyi ba yali looya we kuba nze atabako kipaane nti looya n'abinnyonnyola ne mugamba naye ng'oggyeko nti gw'oli kiraaya ntiwo muyino bye bagamba ekivumo kyekiriwa nange nenyonyolako ng'omuntu nemutuuka ku poliisi era naye nga ndi ne looya yagamba looya we nenyonyolako ng'omuntu looya n'agamba mugenda omwetondere ne mubuuza mwetondere nakoze eki bino byali bigambo bye looya nanga okumalawo byonna kati mbaajawo ne Agi n'akiŋŋamba Agi naŋŋamba ndi muleka ngenda kwogera naye era Agi naŋŋamba toddamu kwogera naye mwesonyiwa nkwala namba yange yali nyina eya Fulufiga nenjidiriitinga mu ssimu yange kuba nze Fulufiga nga tanaba kujja kubeera w'amaanyi yali mukwano gwange ng'omuntu era baali bakamala okukola oluyimba lwe ne Palace Olympics mu Kyakale nagendako neewuwaawo kuba bayize nali nkola mu Zai Plaza nga nsala siddi ne mugamba nali nsala siddi
naye nga awo nkwasagana ne agenti noba ne liri puzzle nga nkola naye nayise okujja wandiga abayimbi wenti awo ne mugamba kati olumba lwenge gye luliko tugende mu studio tulikodinga ennyimba endala okosa advantage eno gye naŋŋamba kale era wayitondoza wiiki ng'emu nga mwezi nenzirayo ne mugamba oli kuki nampa ennyimba nga alikodiza ennyimba 6 nga zonna mpya ate nga nnungi ne mugamba kati tugenda kukola ne mugamba kati gwe ekyokutambuza ennyimba kindeke naŋŋamba nnyina kuyiribayo obusente tutandikenga okukola nakola nakolo kakali akamyufu awo baba akamubirako yakagabira ntebe eyo kati ebyobufuzi ne bitandika okunyinyiitira kati kyamukisa mulungi tetwagenda wala kuba nali sinakumutegeera omanyi divorce bwe yawulaba mukwano gwo afune obuyinza afune ssente awo opimira mukwano gwo ffe tulina abantu betwaleeta wano essaawa yaliwo bagaga bavune ngaomwogerako nga gahawe yanoonya masannyalaze nga nokupasa twabasuzaako netubala ne ku ngoye zaffe nga yali kyaliwo nga ne kuva mu kyalo yatuukira ku ggwe nga bakubidde amasimba ganyo gakwata ng'oba osala n'omulengatukirawo n'omugamba gundi oli wano naye ng'omulaba ku tv ng'ayogera ng'ate awulya bigapu agiwa balanoga kubanga ne bayibuli egamba muwolega kati musobola kusasulwa so kati nze kino ekyobyobufuzi kyannyamba kitegeeza tubagenda wala nnyo naye oba oli awo ne kalakita ye entuufu era ajja kunsiba ng'ate nga nsibira mu ssente oba ekituufu nti nali nja kuba nziridde oba okuba nga siziridde so kati awo tegera opimira bannaffe naye manyi kati okuwa omuntu okuwa endowooza yentuufu wogamba kiri yali agenda kunsi omuntu agenda gamba amuyinako obusungu tayogera bintu bituufu naye yagenda some bahagulawo mbalage nti yali mukwano gwange kati omugezi akole ki amanye kati okudda ku kino ekituufu kiri nti divorce nze nga wooli awo toli mukwano gwange naye toli mulabe wange singa tuba tunyumyamu naawe nzi divorce nenkikakasa nze ntwadde yagala kunkuba nsobola okukukyawa nga tunyumya nze naawe wanu nenkikakasa nti divorce kituufu abadde atuuse mu mbeera ey'okunkuba nkukyawa lwaki saagala kintu kiyitibwa kunkuba obulamu bwange bwonna era saagala kuba nze divorce kasuka mutandika kubeerawo nze sirwananko nga ntegeera tindi muno sensa zange nenkuba omuntu sikubanko omukazi wange nga tuli myaka 11 sikubanko mutabani wange sawa yali myaka 17 first born wange Derek simukubanko yadde oluyi kyokka Derek tasobola kujja ngola divorce katutudde nambuuza naawe nakubuuza nasigala nga ayimiridde awo okujja nga nze mugambye nti tuula niyo omwami wa 17 bamukulu divorce bayesalirawo era amala okutubuuza nga agenda atuula eri kati empisa nagimuteekamu ewaka nze ne mukyala wange namanya ebiki ebiyinza okutunyiiza era emmanya nti nze nkyasinza okunoba nziteeka mu kiveera naye nzija waggulu awo olaawo goti Florence weyakola ebbaala nebeerawo emyezi egi naye nga ekambaleetera ssente mbasindikira ssente nga tolinayo mukyala eno manyi bayinza okugamba nti wanoba nga olina omukyala ate nagenda mu loogi nembeera eyo ekisaawe kyatuuka nemanya nti obutakkanya bwange naye buweddewo kati oddayo otya ewaka ofuna mu process wabeerawo omutabaganya mu nsonga z'amaka obaako gwogamba nti nafunye obutakkanya ne mukyala wange naye nyinako wendi kati abeera akubuuza kiri kiti akiwa ekiti bayizenze ebiseera ebisinga nno neebuuza nnyo ku kwefu oyo n'omukyalo mulala ali mu paaka empya bamuyita maama Kalo infact ye mukuza wange bwalanga mukadde wange kakali kibalengeza okulaga nti olaba mukazi wange gwendabira gwe nyinako obuvunaanyizibwa sisobola kumukuba kati gwe divorce onkuba otya ekintu ky'okkuba kibi era nzisikkanya nakyo naye divorce esyawa ya leero wootankula olutalo ku muntu nga temugenze mulingi omuntu waddemba okukuba ejjinja option gyayina nga tugenda nti tugugwere mulingi gwe essaawa yaleero wogamba nti nzigudde olutalo ku mukulu Ssemakula mukulu Ssemakula waddemba okuyingira studio akkuba ennyimba ng'olutalo yagamba nti nze nnuwana naye nnwanyisa nnyimba waddemba okuyingira mu studio akuyimbeko divorce nga gwe buli kyomwogerako kyonna yakitadde mu luyimba
kyokka Davuga omuye wa Dembo gamba nti nze kambako ejjinja okusinziira ku ntegeera yange kukube nkukube kati nze omukyalo oyo ekintu ekyanyigiriza nnyo kyankuba wala nnyo ne ŋŋamba abantu abalina amaanyi oba tebayisa abantu kati nze natugane ku accident era nali abakunsi b'ebyaddala ne nandibadde luzira emyaka egi aga Katonda mugunda ŋŋenda kukomawo wano ŋŋende mu ddwaliro ngule empiso erimu omusaayi gw'omulwadde wa sirimu ngende njikuba omwana we aganye namubiro ayo basse Magombe nali abakunsi bane yandibazeyo emyaka egi full figure nali nja kukomawo wano ŋŋende mu ddwaliro ngule empiso ey'omulwadde wa sirimu ngende njikuba omwana we nkulayira namubiro ayo basse Magombe nga wali onyize nnyo kati okumanya nze kyanyigiriza nnyo embeera yagenda mu maaso engenda ku poliisi awo ekibuye nawaliwo osomi bwa bamuyita naani bamujja nawo emugamba naye ono gwe batwala ejjinja oba oyo DPC Kamugira nebaga naye afande nakulabye n'omukyalo oba yes Kamugira nemuga afande nakulabye n'omukyalo mu ofiisi yo omukyalo ne bigabo byabyo tobiraba nga si birungi kyokka ate akatamira kalabye nga ali mu ofiisi wano Kamugira nambuuza oluwa amateeka nga poliisi kulamba yambuuza ekyo era omukyalo oyo amanyi abadde nga agajjano ku poliisi ng'asinzira okusiba abantu ne mu gavumenti ne bajjena Lweyiso simanyi baani abo bakina amafi ne badde bamuwa amaanyi naye ng'egambye nti nze nali ngenda genda ngula empiso ng'erimu omusaayi obusungu bwali nandinoonyezza omwana w'emyaka egi omukuba empiso nga bulwagera okunywa eddagala ndowoozaako sivumirira nja kusobola okwetonda baganda baffe abalina obulwadde nti mbavoola sibavoola naye nga nze ekyokulanyisa byandaze nkozesa so saagala baganda bange bantwale bubi nze option yali ngenda okusigaza oli n'ogamba kino kintu divorce gova ku muntu ogamba nti oba oyagala ebivume ebipya genda ku page ya divorce olwokuba divorce ya Uganda ne President Museveni agamba we katumusibe oyo omukyalo asibye abantu bangi era ngaolagambye kanasaayo okutuka okumwogerako tumaze kulaba nga akubwa nze mbadde muti eyaddala ebyaddala nze maze naye balina okukuba tasobola aga Katonda divorce nyinza okuba nga tozana akajja ku programu emirundi ng'esatu era nolala twali waguno okibuze nemugamba nze simwogerako bwakyogera nze era mbadde simwogerako mwade omutya akajja obunaku kemanya janze eribuuka nanzige kati divorce nze maka gange ag'omuzigo nze yingini nze taata nze maama esawa ya leero nyina puresa yange nazaala wange mulwadde kyokka embeera gy'alimu ndimu ekisiti okuponya ssente gyagenda kukyala wabwa mukyala wange kitegedde bulungi kati mukyala wange atunuulidde nze n'abaana bange batunuulidde nze nyina ebizibu byange nga nze omuntu nteekeddwa okwekuŋŋaanya nkole ebintu oba oli awo mu bbanga erikyaliyo nazaala wange andabeko alaba ani alina omwana we kati gwe ng'onkwata muntwala ng'onsiba nga ŋŋenda okudda ng'oluusi nazaala wange Mukama Katonda yamuyita nga nkuleka kubanga bakyala baffe essanyu lyabwe kugenda mu bakadde baabwe n'agamba omwana wange divorce yamuyina ne bakuwa omukisa ewaka kati gwe libamu divorce ebintu ebyaffe byakwekuŋŋaanya omwezi guno n'ogula akasooka sukaali ogujja n'ogula akaseminti ogujja n'ogula ak'omuceere ogenda obisonda mpolapola n'okola omukolo ng'obisondedde emyaka emeka ng'ojja kuba naffe bali tulinganga bamukisa nti yakera ku makya nagaa kati njagala n'atunda wali nagaa kati miliyoni 4 nti ngenze era ke yaŋŋamba alina we yatunda awo emiliyoni ebi nagaa n'ayanjula n'akomawo n'atunda wala miliyoni 10 nagaa n'ayanjula kaffe tulinganga abo kitegedde bulungi byagatta divorce olinda YouTube obwezi gugweko bakutereyo 10 kiba kyakagwa akateeka ku dduuka omwana yeewola ebintu ali ku kamera ayagalize tomubulya puroguramu ye lenti w'ennyumba ewakakubanja amasannyalaze ku ofiisi kati ogenda okwekuŋŋanya nga ekikumi kyofunye ku YouTube oguzeeko saati ya 10 ezi era kituufu go ge mazima oguzeeko saati ya 10 ezi kati n'olinda gujja n'ogaaguno kati ate nkoze ntaka nyongeremu ku content onaku ntekayo video 3 oba 4 n'ofuna yeebi jjukira gyokuba okufuna senyini ebizibu okweyongera kati ofuna ebibiri ali ku kamera gandi kati omanyi boss mutuufu ennaku zino nkola nnyo mugongo gunnuma anti guno omwezi njagala aga
olwo avudde ku 10 n'egi ate naye azira bazazze ogenda okumuwa osigazaawo 5 ogenda okuba emotoka mbu ate tekyasitaatinga paka wakiseka kakati okubamu ebizibu byoyitamu byonna awo olinga ate yakulaga okuba alina amaanyi ayagala kukusiba nze njawo okutwala omukisa guno okutegeeza abantu baganda bafe abalina ebifo byemulimu ebyenjawulo bwe bikozese bulungi era ekisooka kya byonna nze ekyokumukuba si kisiima naye akozesezza alumizza bannayuganda bangi era nze nja kumusabira awone akomewo wamala okukomawo yeekuba mu mutima amanye ti ekintu kyadde akola kibi divorces essaawa ya leero mulimu ebintu byenaganda mu bulamu bwange waliwo omwana wamuyita step abeerawo kaledo omumanyi manyinza abantu bange bona bempangaliramu bakyali bange tewali asobola kuleeta mboozi yonna abamanyi yadde ngewabe nayogera ku mukazi wange naye kiba kimu smart tuseyetonda mangu kuba nakikuliyetingirawo nti mu mboozi yonna tewabanga muntu aleeta mukyala wange nabaana bange okujjako diri gwe nasobola okupulizentinga mu mawulire naye nga ginayo abaana bange namanya nti guno omuntu gwe twajjamu gwakuweebuuka kuweebuula oba oyogera bulungi oba oyogera bubi oli tabulamu kajjamu naga nti bujjo bwatyo that's why naganda eri kumutano ne mugamba banga bakuwadde ekibuuzo ku ssomero kyotategete tojjuzangawo okunswaza mu bukulu mutano wa David mukatu ke kamulimu ka ansa nga kaali kangu niyo lwatunoga byanasobola kati bwotya okuswala mutani wo ng'akoze ensobi kyova olaba ntya n'okuwemula ntya okusobola ku divorce mu bugenderevu ne mu butali kati byenneewala bingi kyessaawa ya leero saagatukosooyo so kati David omugwe olina gw'oswalira abaana bange mukyala wange balamu bange bakoddomi bange essaawa ya leero olaba ebiboozi byakazi bekape talina muntu n'omu gwavuma anyina biboozi batulimbye batatulimbye ojja kusangayo omuntu ng'ate yamuvuma buvumi omusajja tategeera biki gobeerayo kati ino si gye twajja twaguma naye tugezaako okulaba nga tutambula n'abo abatutegeera kuba nze yadde asimanyi kuwemula naye ngaebigambo byogerwa mbimanyi kubanga okutegeera ejjambiya nti temala kutema muntu naye tumanyi nti ejjambi yeetema ebigambo ebyogerwa mbimanyi era n'okubiraba mbiraba naye ogasijja kubyogera kati ateekeddwa okukomawo amanye nti ebintu byabadde ayogera ku bannayuganda era ebbanga lyamaze ng'abikosa ng'amagoba kakati ate enkulayira bamutandise kiki mbadde mutya nze bulijjo mmanyi gundi 99 yetakubwa nti engumi temukwata nze bujja mutyako ebintu ebi kunsiba nakuba nti namukuba engumi nze ngenda okumenyeka engalo nga manye nti engeri gyavumya ebigambo era lwazi kati ekirala ensonga zaabwe ne nammeere nze nga bo singa nammeere yafumye mu mmotoka naagala n'akuba fulufiga awo sandibadde namutawaana kubanga abakazi n'abakazi naye omusajja ono eyakubye fulufiga omugere ye bamusibe oyo omukazi bwe yadde akuba ate nkakasa fulufiga tavuma nk'omusajja oyo divorce tulina ekizibu kiri kimu kinja abaganda bange bamanyi abali mu media ti essaawa ya leero ndeesa example ajja luna akwata ssente n'azikuwa ogenda ojjonkera divorce ng'enjogera yaffe eya bulijjo n'ojja n'ojjonkera divorce ng'ajja luna ssente azikuweeredde ebbali mu ttooyi tazikuweredde mu public womala okujjonkera divorce ajja luna kkubira essimu n'ojja ng'alina waapakize nemusigaye nti ajja luna alina abantu bawasseno manyi Abannayuganda bentegeera yabwenzi bayinza okula nga babitafuse bubi tetwabaga nti omusajja mubi nnyo talina bajja twamutenga gundi akyoga ate abeera wuwe tomanyi bannayuganda gwe gundi yagamba yatugamba lwaki bagamba kati ajja luno amala okuwa ssente ogera ojjonkera divorce wala obutambi nga bufulumye akuyita waba bageze mu mmotoka tagamba muno wagukoze mulungi wakoze ekiradde njagalira ddala wakola pate takuyita ganda divorce ono yogola yanvumira otafika mu yanvumira divorce ko balinga mulaba so muyoza akusimira mu motoka ye nga mulimu abantu bameka tagala bamanye ajja luna abalina abaana ate nga baiva kusinga n'okwo kataiza kuba sente mugere mujjonkere divorce kakati mukyo nja tumanyi baganda bange
bakuwadde ssente olumbe gundi naye azikuwadde mugambe akuwe ne mutabani w'omugende bameka abiriko nze otuule wano nange tula mbagende nti kiriwo olwaleero gundi tategeera nawe okukatirize nti nze mutaani wa gundi kituufu gundi tategeera akwerekeddeko ayongerezeko kubanga kyenkola kituufu okimpereddeko ne ssente naye gyamanyi nti ebintu ebyo tukola ebyokujjonkera abantu nze nina mmere yabaddewo oba teyabaddewo nze ekisooka kya byonna nawuliddemu eddoboozi nze nabadde ku mukolo nabadde mu bimere era akatambi nagalaba ku sande sanga musanvu bwe nalina akazuuka bwe nti ngenda ogera ku internet nti ng'eri kuli 10 olowooza omukazi yali emabega ng'ayogera yali ani simumanyi kubanga omuntu gw'otegera eddoboozi otegera okubanga omumanyi naye okuggyako nga tufunye obujulizi nga bali batugamba nti oyadde nammeere naye nammeere buno byonna asobola okwejerera anti nze ne poliisi yawo nabanne mukama katonda simanyi nakumanya oba lwaki tebagijjaawo ndabye wa poliisi ng'agamba likunonya nammeere yabuze kati n'obuli abapoliisi abasajja abayivu nga bali ku ggwanga bali wuddiisa nammeere asobola okubula mbali ku muyiggo ate kubula kyandibadde awo tuli ku muyiggo atya bamuyigga ani yamuwaabidde poliisi baleke tufuula nga bajiga ani yawaabidde nammeere gwe banoonya ayinza okuba nti banamuwaabira anti ani yamuwaabidde kyekisooka kyabeera kubanga gavumenti tenoonya misango mwe mugitwalira ngenda kuwa ekyokulabirako omusango gubadde gwakavaawo ogwawuzo ne mukyala we poliisi mu bigambo byabwe bagamba tetusobola kukwata muntu nga kompulera taliiwo kati bakyerabidde abaloza tetutegeera ffe naye owuliza obutambi awaabye alina okubeera omukulu yeruku wisigire yagamba nti wizo yagambye oli bamute twali kompuleyina kati ani yawaabidde nammere poliisi gwenoonya presidential advisor teyawaabye simanya tali mu kkoma atambula ali mu kkoma ate nze mmanyi nze nalabye ekifaananyi ng'ali atya ng'azimbye just abasajja bamukuba kyekituufu naye nekino kankibabuulire mwabaagala okukubaakuba abantu obanga oyagala kukuba muntu era ng'ogenda kukuba muntu ngobye nti gogenda okukuba asobola okuza baakafaya mukuba ebituufu kati kyebakoze fifiga bakoze eki basanye embuzanyi tebamukubye ayi ate naye ekifaananyi ng'azimbye feesi anti ebifaananyi awo nayinza okulungulamu emyezi 2 ku kitanda awo bajeti nayo egenda kuba erinnya bajeti naye buli waba ku kitanda batandise dda bamama fiina abayambira mu kamera kubanga ono muntu waabwe bapasita bujingu bajamisi kiggundu bagenda kujja baseeka ya siini naye webagamba ni kati tugendeko ekiruddu mugulyo ku bantu eddagala tebasobola naye wano mu kamera nze nabavaako munnange ebagattako olaba fe tulaba abantu abo tubeera nti tubasuddiye abaagala tubasuddiye walayi ennaku ezo nalina ebizibu byange ng'omuntu nakuyira omuntu omu mukyalo omu wano simu zange tazikwata nandeka ku bulutiki tasobola naye lwaba nekyagala at least mubeereremu mugire bannange ogenda olaba nga awabalala abatalina kyebakola ki so kati kyoyogedde nti kamera anti zibweziri kati bagenda muwa anti ono okumanya w'amaanyi yabisa ebivulu ebyabaddeyo byonna n'abika eŋŋumi ya swakibu eno yamugiza bweti yadde nga alodde mulala kaakati baganda baffe ngyabamanye twajja mu kamera eno naye tulumizza abantu bangi mu kumanya ne mu butamanya tussa amaka g'abantu mu kumanya ne mu butamanya njagala mwannyinazi waba akomyewo kituufu alina amaanyi mukama yabuleesinga naye waba asize okuba omukyalo nze nabako akatambi ng'avumye nammeere n'avuma bbaawe n'avuma n'omwana we mutuufu abaana baffe sibanyi kujja mu bintu bino nze difoshi abaana bange ntuuka kabanyaniza ne bafuukana ne bambuuza mu ddiiru ne tunyumya kati watyanga derika alaba akatambi oli mukunzivuula aga taata bino byabeeramu taata wambwa bamuyisamu batyegga bino taata byabeeramu so kati essaawa ya leero bayinza okuba nga batuguliddewo ekigula luggi ekikola ki nti namwe musobola nze nyinza obutasobola naye waliyo abalala bajja okusobola kubanga kati akubwa
anti ndamwebulya muliro gusooka tolabanga Nalongo nga dduse mu loogi n'ogamba ate embeerera eyingireyo ng'ate Nalongo mulaba afulumya emisinde kati teweekanga nga n'abamukubye ono tebatuuse nga tekwero si wano era kijja kuba kyabulabe nnyo singa tebagendako wa ate kati okumukuba kyandibadde awo ne batabakwata anti singa tebabakwata kigenda kuba kyabulabe nnyo ate kitya naye ekirala kinjagala okubuuza omayinza esaasoma ani ye space advisor akolanga aba atya mwebuzi wa president taba na bukuumi kati wabanga space advisor presidential advisor ajira ku boda nze mugwira kindeseewo ko baga yagidde ku pikipiki abudde bade mumukutte ekisibo ekyo nga mpulyanga ekizitowa mukamu oba nkiwulira bubi ekya advisor kitegeeza omuwabuzi wa president oteekeddwa okuba nga olina emmotoka mwotambulira oteekeddwa okuba nga olina omusirikale akuuma oteekeddwa okuba nga olina liidiringika omuntu atwala president Museveni nga nze tula nansereko njala kumusaba wakasaala nkuume njala kumusaba wakasaala era meeting gyezemu okufuna naye njala kumugamba nfunire wakasaala nkuume njala kumugamba ssebo nfunirayo wakasaale ankuume olaba ng'olina omuntu ow'amaanyi kati oli abeera ne pulezidenti w'eggwanga afuga eggwanga lwaki tabawa musirikale wano ndaba nebyenfuzi abasinga nga balina ababatambulirako n'abayimbi bokka bennyini n'abayimbi alina ayinanga 10 mwaga Spice Dan alina bana ababwe bati muddula alina eggaali bayizawe kapiripiiti alina security ono alabika ayinza okuba nga si space advisor nga si president advisor ekirala andibanga ki omuntu ateekeddwa okuba nga yeewa ekitiibwa ng'omuntu fulufiga njagala amanye yerevo gy'aliko ate n'obutamatira bubi muze mubi munange fulufiga oyo si mwavu mugagga nnyo era abantu abasinga bamulaba balaba ng'omuntu omwavu mugagga kyekyo nkimanyi kye mugagga kubanga fulufiga asobola okuba nga ayingiza miliyoni 3 omwezi kisoboka ng'ate nusigamye bya luseke si yasitudde wano kalina wanene ati yezimu ku zo eyo yemu ku zo kati okumanya omuntu alina obuyinza aba w'amaanyi mu prosesi y'okwagala okunsaba namusange wasula mmoto awo n'abiŋŋamba ne mugamba nze wembanga nayogera bubi nga manyinze neetonda mangu ntya okunsiba ne mugamba nkusaba onsonyiwo sikyaddamu kwogerako okujjako nja kwogeranga nga nkuwaanawaana nka ku bintu era nga era wonaayogera byobugagga byange era nja kukusiba awo ge bayita amaanyi yaŋŋamba era nja kukusiba yaŋŋatudda noonaayogera bwogezi bya bugagga byange byomanyi era nja kukusiba ne mubuuza ate awo bonse era nga nti nyina amaanyi nanga niwonera kati musobola kusikujjanga era nsobola okukusiba ne mugamba naye okuwangaala kuno kutulabisa ebintu mwalabye eki era nze mulimu ebintu byebadde sisuubira ku nsi ate divorce jasira kuba nti abantu beerabira oli naasula mu lubiri nalowooza mbuye kabaka tabatoba kabaka osuzayo busuzi osula mu lubiri toba kabaka ate katikkiro akuba eriiso nalijjamu kabaka tasobola kulizzaamu era basobola okugoba nakola buli kimu naye ngaeriiso lyagenze dda kati kyengeza okukulaga ne wanaasiba omwana ono emyaka aga tayinza kwesangulako ŋŋumi yamukubye ne wamuswala sentensi ye eŋŋumi yasigaddeyo ino likodi nti yakwata era ngege nti muteekeddwa okwewa ebitiibwa ebigambo byetwogera kati singa tubadde nga mu nsi eŋŋundiivu ono singa okuva mu ddwala badde agobwa atya ekifo ekyadde akirekulira presidential advisor bakuba batya nagendako e Rwanda nensinkana omusajja omu mu security ya Rwanda kati netunyumyanyumya mugayinza okunyumya emboozi ng'atubulira eby'e Uganda n'ebyewaffe natugamba munange amateeka ogalaba
mateeka gaffe wano ffe gakola nangamba waliwo omusajja yali munnansi wa Rwanda kano wabawo kampuni emu nemuwa omulimu ebweru wemuwa omulimu n'abeera w'amaanyi nnyo mu kampuni eyo nabanga musajja mugagga n'azaala n'abaana yali France eyo kakati tiimu ya Rwanda ey'omupiira negenda esamba omupiira e South Africa kati bwe babasuza awantu nga wabi nnyo kala bali mu bbala bali mu kunywamu abasajja ba Rwanda b'omupiira omusajja abalaba jjuka naye munyarwanda agenda babuuzaako agalugera kusaba mupiira yababuuza mwasuzeewa bamulagira ngo oyinza ogamba twazuze mu Katanga nga bagamba ate kisoboka sia tiimu ya Rwanda enamba ng'agisitula ng'agikola agenda gitusa mu kifo ekirungi ng'asasula bbiiru kati abala okusaba omupiira baddayo banywamu ne pulezidenti bamuga walwatadde nga fufa si watuufu naye twasanzeyo omusajja eyo n'atusuza awantu awo yetulabiridde bulungi kagambye ng'abuuza nti yaani waliwo ayina ku nnamba ye y'essimu nti ye nga bagimuwa kagambye ng'akwata ssimu ng'akubira musajja ng'amugamba njagala kumiitinga era omusajja yaŋŋamba Kagame yeesitula pulezidenti wa Rwanda gwe njogerako n'agenda n'amiitinga omusajja yeekanga pulezidenti gwa miitinzi owa Rwanda naye temanyi muntu gwayogeranako naye n'amugamba nkusaba okomewo ewaka njagala kukwasa ttiimu ngaakumufula amagogo wa wano so n'amugamba mukama wange nze nasoma bya marketing ebyomupiira sibimanyi n'amugamba eby'omupiira ebimanyi kiwakoze kikiraga eby'omupiira okola ki n'amugamba sente badde bakuwa ngenda zikubisaamu ate afunira omusajja ngamba Kagame yasitula omusajja n'amukomyawo e Rwanda n'amuwa amaka naye famire n'esigalayo eri South Africa famire yali France oba basiigala South Africa ebaseerabidde famire n'esigalayo naye omusajja lumu aba ali mu bbaala ali mu kunywa abawala bamuyimirirako amawulire gakuba magogo kitwa nti magogo wa wano kati mu Rwanda nga kyalabika buli musajja n'awandiika ebbaluwa nga yeetonda era ng'asaba lizayininge ku mulimu kati bannansi bo ne bagaana toguvaako era mugamba ekikulu ekyamukoleddwako gwabadde mwenge ffe tumusonyiwe n'agamba okusinziira ku nsi yange okgenda mu maaso ekyo kye nakoze kibi nsaba mpumuzibwe era ye yawummula ku lulwo olw'okutwala eggwanga lye mu maaso n'awummula era musajja yaŋŋamba yafeera bamuziika na Rwanda naye yafuuka kyabulambuzi yamala n'afa naye bamulambula kaakati kyebaleza okulaga twabanga omuwabuzi wa pulezidenti yatambulira ku boodabooda ng'atuuse n'okuba n'afaana nga alumiddwa enjuki kyetaaga ava mu ddwaliro awandiika ebbaluwa emugoba ku mulimu yeewummuze ajja akwasaganye property ze n'ebyokuvuma abantu asooka abikakkanye ng'enageni mu divorce mu ntandikwa nti we tuyingira olutalo nze mmanya kyenkozesa nga gw'osalawo okulumba abaana bange nange nsobola okubaka ejjambiya omugenzi mulwana yali agenda kuyiira gundi enva wano enva z'ennyama DPC alina Ntebe bamuyitaani bannange yali aleese amaanyi ng'afuuse ekizibu wano nga w'amaanyi nnyo kati ajja agoba mulwana emmanju mwana yayimbye kusefula yenva aluna yamutaasa era ng'agisitudde bw'ati ng'agenda gimuyiira so nga DPC amuyiira olw'ebyo kakati mu lutalo nina kyenkubya kubanga tuba twetaaga winingi ttiimu ya muntu atya oyinza okukuba na bigambo ze nenga kakati zikakube kakati wakomawo mufulufiga mwannyinaze amanye nze siri wano tinjogera nalumiddwa okubanga bamukubye ekyo sikkale nakyo kuba mukyala ayina abaana nekira ayina abantu balabira nti osobola okumukubaawo n'afuna obulwadde obwomubulamu bwateetegekedde naye byabadde akola naye ensi temwagala kyenjagala amanye ensi temwagala ate kino kigende buli muntu yenna avoola abantu gwe ng'okwata essimu yeeyo n'owemula kyagula biva pakya paka budde kuziba n'okwata essimu yo n'owemula President Museveni paka budde kuziba nti essaawa enaatuuka gatandika njagala abantu abawumulire mu bitiibwa muzeeyi Senkubuge eno message egende ewuwo wandibadde mugezi newewummuza ku TV kubanga tokyalina kitiibwa yadde naaka kati gwogenda okuddako okukubwa mwakola TV okuvumirako bantu muzeeyi Senkubuge nga weese sasa naawe yaddako mulayini waliwo abamuswama ne bagamba muzeeyi Senkubuge y'omu ku bantu ezibeera limpa ekitiibwa era nga neegomba okumulaba era nga olunaku lumu nga ne bannange mukama amuntuusaako ddi mulabeko
bonna nge bali mukayimbira n'oyo muzeyi Dube Sempaata ono omukyala Aisa Kyomuhangi bannaye nga mbaagala naye kati Senkubuge okugenda nga ekifaananyi ateekeddwa okumpa ssente tasobola yadde okufuna kaserefi naawe tasobola lwaki ayi ne wajja mumaka gange nsobola kusituka lwaki kati ng'aleese eki kikyaba aleese ebintu byonna byeyakolerera ebbanga lye lyonna ery'obuvubuka yabitanga kugenda ku Soroti TV kubanga tubasuubira bakadde bafaawo okuvaamu ebigambo ebitubuulirira nze sekiba kya bwenkanya nenyima nevuma Senkubuge sisobola naye akola ebintu abaana abatalina nsi ebimuletera okumuvuma nga bamuvuma abaana yabazaala beyandibadde abuulirira so nze nti bakadde bafaawo kyabulabe nnyo divorce okuba ffe nga tubabuulirira be bali bati batubuulira nojja nogaa nti divorce nabadde jjejje wa mukulu Senkubuge yaŋŋambye bw'ati ne bw'ati ye taba bintu byogera ku mukulu Ssemakula tabiraba ono osanga omwana nga bannaaye nabadde wa papaawo naye yaŋŋambye nkole bweti ne bwenti kitegedde bulungi ne bagamba papa bagatta bagundi agasse bagundi era babeerawo awo beba n'ebizibu banoonya papa Mr. Ssemakula wana bana babitusi bababuuza mu industry ene banyiga nti ye we banyiga ani asinga okubayama nti mukulu Ssemakula bonna mbasanga kati mwami Senkubuge ye tayagala kitiibwa ekyo takyagala kati essaawa ya leero obutamatira muze mubi nze divorce siina nnyo era sirina naye wetuna gye nava mu kakutiya ku street ke nali nga nsulamu nga kenneebika amazzi ne gampitamu ng'essaawa yalwo nyo ekisanda ku mukaaga waka nga mugagga bwendiko sibulabanga obugagga bwendiko sibulabanga gwomanyi okuva mu kakutiya ku street ku Nakivuba awo nze nasulanga nyina mukaaga ku mukaaga ewaka ogaziwawo oti n'amagulu n'okasuka eri nga tokimalaayo manyi nogaa mukazi wange simanyi tolimu mu buliri nansindikira mazongo nangamba mwendi ne mubuza oli saidi ng'ali eri kati ennaku zotagulawo system tusulako aba n'abaana baffe naye tuwali yenyiga kubuliri tusulako bana oli omukwaga gutadde eri omulala guli eri omulala guli eri tewali akona ku oba tunyigizanga nyingira obw'abaana bange ate ngera okulanga nabwo njyamu kati ndi mumativu ne Mukama kyampadde ebirala binajja kubanga nze siina nteekateeka ku ye siina kye namutuma yantuma ano ku nsi eno enkola y'ebigambo Davicom n'olumba omuntu abasinga bagamba tugenze ku poliisi tezituyamba bagamba mujja tulaba kimafiya ku street ate kakati poliisi batasobodde kutuyamba abasobola okukuba bajja kubakubanga poliisi ebanoonye kati gwowanga onoonya poliisi ekuyambe ng'oli akuvumye nga notamuyamba gwekuba divorce kati ngaye poliisi yenoonya gwe ngekuba divorce kakati ate okulaga poliisi ente mutuyamba ne ku poliisi tukukubirawo kati kankulage kino divorce womanya okakasanga nti olina ekitiibwa otulabira ebitiibwa tusiwala nnyo walogezawo ku mukolo kati nze wano mu Uganda siina mukolo okujja nga kwa NRM naye siina mukolo gwengendako nembula wentuula naye olabira nga tonatuuka gwegenda ku mukolo wati n'omwana omuto akuyitako obuyisi tebakufaako kati Senkubuge agenda kumukola tamuno wamuga nti oba abaata ayagala ki kubanga ekitiibwa kye mu bantu kikyali kirungi kakati essaawa ya leero bagenda kukwata omwana okuba nadde simanyi yakubye fulufiga omugere naye okulaga nti kyobadde okola emirimu gyokola si mituufu munnange omwana yona agamba mu nsondere njakuwa kinabadde ndowoozaako ogenda kulaba omusimbi oguyiika bageza bamukwata era nze singa nze nakubyeyo mbadde ndi ku muddido mbadde nfuye wenundira enkoko zange anti nze mbeera ku live yange okuganyirako abantu aba 5-6 nyina gikoze nenyingira 10 natwogera kufutuzi ngamba nga wamaanyi oyo omwana omulaba kati ne balooya abamuliko essaawa yalo bayitirivu lwaki kyekikulaga nti emirimu gyobadde okola lwete gisiimwa obadde oli kujja nakyewa divorce omuntu akuvumira omwana aba mubi n'ovuma ono n'ovuma oli naye kino kiseera time yetannakutuuka munnange essaawa egenda kutuuka amateeka gamukoleko ng'egagamba
tebakulimba divorce nti President Museveni nze siri muwagizi era simukkiririzaamu naye mugezi yali bakulimba nti President Museveni era nze neewuunya abantu wano abaganda bavuma full figure bavuma wabwereere batuma wabwereere tuteekera kunya President Museveni wabula yamuteekaawo tuleke kumwerabira bagambe muganda munnamu mumulabye yoyo ngoyina omunyangole gwomanyawe mula okujjako ndoza Frank Abawo yatera okusimatuka ebigambo Frank Abawo mukatwe ate naye ebigambo bye ayina waabikomya kakati president yakwata omuntu agamba omanyifu buli kintu ekisinga okuba ekibi abaganda bakissa kufa fe tulingako gamba oba twakola mu musango ki abawemula baganda abasaba naabwe baganda abasabiriza baganda fe enseke zaffe ziri mu grade ti divorce akubira munyonyo nti ye ndaviko mugulu ati machire najekwata bitundu nti nze ndiwe machire divorce we kusanga mu kitundu kyange kubuza onoonye eki era nkutambulira ko tabanga agenda wasula moto takirira yo era odadi divorce awera wasula moto kaze musoka maaso tasoka mu lusekerwa kati awo wetwatuuka president kyava agamba nti abaganda bano okubaswaliza ddala neetaaga yabakiikirira nga ate ayogera ebigambo ebiwoomu mwana wange jangu namuyita era lwobanga kati okusiigira omuntu fulufiga ekifaananyi ekirungi omuntu okumutegeera ogamba omukyala abadde omubuzi wa pulezidenti abadde avumaavuma nnyo era abantu n'okusiba abantu kyekifaananyi kyoyinza okusiigira omuntu ekifaananyi ekirungi omuntu okumutegeera omugjayo bulungi naye nze musabira asooka awone wamala okuwona nze manya ajja kukoma we yatandikira nga bulijjo ng'omulimu gwe naye njagala amanyi mwannyinaze nti ebiseera ebisinga emyaka gituyitako ate kyamukisa mulungi kyengenda okwogera ye yakituukako dda nti divorce abantu tebabalabye twogera babalabye tukoze kati ebintu byabikoze abirina naye tewekanga nga biweddewo essaawa ya leero kyenjagala amanye era n'omulabye atulaba abe mugumu nti amateeka gajja kumulamula nga woge nnyini amawulire gafulumiza ne gakutte meja ijeno birungi wamagye nno yali ne munsi emwayi wamagye gakoze eki bamukutte bamuyina fulufiga si wamagye omukulu sipapa yalinga ayambaana abantu bamukwata ng'alina mu kusente gyali twawulirako nti kayiwula bamusibirako ewaka mwanyire kisaagala amanye nti beesiga ali mu kkomera n'abantu abalala bangi so kati ffe ng'abanafu naye nga natese okulaba bwe tuyinza okuyita mwatandise okuwabula amanyi ensowa ekyusa amaaso nawe okyusa envubo katwalabye nti bulijjo sisemi nti kati tuyinza fe tutasobola kukuba kubanga manyi tetugayina ne tuvujjirira omanyi buli lutalo omuntu alina wayambira olutalo lwonna buli muntu alina fe tuvujjirira kubanga mazima gali nti omukyalo yalumizza abantu bangi banze kino kintwala ku kino tunulire isima nga bwe yafa isimu oyinza osanga yamukuba amasasi bwe yalumya naye nga bwe yalumya yatuma olina akamundu nti ye tibanaye walwanyizizza abonyizza tebajja kujja ku gulawundi kati gwe divorce olowooza nti nze omuntu yenna okunsiba tuli bya media nga sikuvumya kituufu gwe olwokuba oyina amaanyi nonsiba onsubira nti nze nsobola okuva mu kkomera nenkuleka n'oyinaayina kuba nagenda n'okulaba nti amenera bate kkomera nga gyobbi divorce sisobola kukuleka era kyetaaga tunoonya abaana abo bazaasiba tubeebaze bagumiikiriza nze sisobola kukuleka omuntu yenna nze alinsiba nga simusobeza ng'akozesa maanyi gena kifo kyekyayina amaking agashuwa nti ngenda okuva mu kkomera ye nga ye basimye ng'entaana yagina nga eyamuzeeyi magala nga weeri nga gonsobola kukozesa maanyi go nga sikusobeza wawe mba nkusobeza nja kukirizanga ensobi yange era nsaavinga ekibonerezo kyange naye nze nja neŋŋamba nti divorce okusinziira nga naye ku byayogedde si mutuufu gwe n'ogana n'onsiba oba kaineteka alternative yonna ega nti divorce kale nakyogedde bubinsonyiwa n'ogana n'onsiba mba nja kufa naye ufa kimafi anti nze era oyo omukyala
y'omu nze basinsumya ku mutima gwange ate era besiriyagala ekintu ekyakuluma nnyo hanisa divorce bansibako manyi obuzibu obuli mu kusiba omusajja wajja butaka mugashi yali abeera mu paaka mpi abeera mu community section bajja mu kugamba yansiba ennaku 10 mwaga kamugashanyi kamugashi ng'aba smart yali akola mu state council yali ne kabiito nga wamaanyi basambasamba naye kabiito oyo naliko mu ndongo ye embalala eyo munda eyo ne mulanga n'empete zikyamutuuka dukagobya gwa mwito daawa baali ab'amaanyi oli yaliyo state council bantwala ekitala divorce nga ndi mwana mutovuze kwasooka kito omusajja wa prison w'ekitala n'agamba omwana muleese waaki wano ne kubeera ly abantu bakulu ne bankomyawo mu kkooti nempanika omukono neŋŋamba ekitibwa omulamuzi mbazidde kitala naabuuza kitala kyeki nga nanabaana kumanyika nga mbi era nze omu kubasooka ddala okuvaako abakulu b'amakomero gere balambula ekitala bwefaanana era omulamuzi n'alagira tubanzize ekitali naye kamugasa yankwata mu paaka empya ku siteegi y'emitiyana naye kiseko yabeeranga oyogola bavumavuma abantu nobwonzisaanyi okuwa abantu bintu biri abo bitakwatagana kumala okiseka sati mumanyi tobakasagula ngola tebiina makulu yansanga njikuta emigati gyali egi n'emisipi nga njikute nga byentembeeya nanteeka mu mmotoka simanyi kalina simanyi kibina nanvuga paka luzira nga sirabye mulamuzi kuba yankwata kawungeezi nasanga nabasiba bamaze okuyingira muwe nagamba nja kumunona oyo njakola gafulufiga nantu bakoze ebintu alina kyeyakoze nanonanga ayisewo ennaku 2 mwezi naye nga ndi luzira nandeeta mu kkooti ne bampa 2 mwezi bantu akitala direct nanvuga nga sirabye mulamuzi ennaku 100 aga gyemyezi 4 n'ennaku 10 kakyogamba nze sooka kati essaawa ya leero kuba ebyeggamba biseeko ndozi emyaka nga 15 oba 18 kuba nali mwana muto kyogamba nsobola okusanga kamugasha nga mulamu nemuleka nze nemuleka n'ayinaayina omulamu wa sitekasina naye yankwata nga nkyati nembeera amasaha ku paaka empyawo namusanga mu kyembaawe kugundi awo ku bunzaali nga kyasula ku bunzaali ng'azannya ludo ne ngenda wali direct era aba okubunzaali bamanyi nemutunuulira bwe nti sene bambuuza nemugamba nze yaliko ow'amaanyi yali omusitekaso yansiba nako ne mali yange neefa nemugamba naye kati munaye waafaana nemugamba manyi sobola okukutema awo wooli divorce mu lutalo omuntu anoonya engeri gyalwanamu gyawangulamu nze neega nti ekikola kyamukoleddwako sikisanyukira naye siri musonyiwa sisobola siri musonyiwa nga wagamba nti awalana n'abaana b'omuntu nange n'abaana b'enze mbawalana ate nze mbawalana nnyo kati nze obulumi bwe nali nnyina ku mwami Lukwago kwantu bayise okubaako n'obulumi wano mu Uganda ze bali abo mwami Lukwago oyo Erias Lukwago omukyala full figure ne pulezidenti afuga eggwanga lino abo sisobola kubaagala obulamu bwange ate ono ye sisobolera ddala bali abalala tosobola okutula n'oyogayogaya kati okulaga nti nze yali angobye wasula mmoto awo nga wandabikira bubi anze nakwako nekiseera ne ŋŋamba naye kamuvume ebyaddala agende bansibe sakozi naŋŋamba kireke naŋŋamba muti nga mpulira obutumi nga mpulira nfa nga lwonkulako nti mpulira nfa kati ekisooka kya byonna nze devotion wendi kati nkuze luli nalimu ekyokutya nti abaana bange kati basobola okubeerawo nze sisobola kubanga ekyakigenda okunsibya tekyaliwo just nagamba nti oba yakumanya ebivumu ebipya genda ku peji ya full figure olabye ku bivumu olabye ku mukka 13 gye gugwa oba yagweyogerera nagamba nja kusiba kiro divorce kyankuba wala nengenda wakati njoyako ne mukazi wange nangamba era ajja kusiba muleke nenkubirako ne kwefu oyo kwefu nanga luddamu kumwogerako manyinza ebiseera ebisinga ebizibu byange mugaba nnyo ne kwefu oyo kyali wange nnyo neŋŋamba oke kakati essaawa ya leero walodde kwefu nga amuddamu avumye kwefu ebbanga n'ebbanga kwekaye nga lwagenda okunaaba mu ngalo bwa era ziragako nesula moto ne mugamba aji omukyalo nakkakkanya bondi eno agobyewo abantu bangi kyala nga amuleke bukyo kiba ne tayimu yakyo
manyi sula oyo omanye omuntu omukulu alina engeri gyabakwatamu ebintu so nze musabira awone era waawona akuma okumulimu gwe ogw'omumwa atandike okujjonkera abantu naye wanaaba awonye kale buli asobola okumukozesa ng'obujulizi kati nze sikyamutya naye muwa kitiibwa manyi bibiri byawukana okutya n'okumuwa ekitiibwa nze sikyamutya naye muwa kitiibwa so waakomawo waddembe okutandikira ku nze nayambe gashuwa nti nze embeerayo bbanga na bbanga kuba kati nategedde nti akubika luli mbadde sikimanyi nakyo osobola okukumira omuntu mu kutya ebbanga lyonna naye wakutegera kiba kyabulabe kati nze ndamutegedde kutya nkuumiramu okunsiba nze kimanyi nti asobola naye kyenzikiriza tasobola kunsiba mayisa era mbaako ebbanga nenvaayo neguseka awo andi ze divorce kino kigambidde wano wo tewali muntu agenda kunsiba wano nga nsibiddira okuba nti ayina njagala abantu babyawule nga nsibira kuba nti ayina buyinza nti nze nja kumuleka kubanga obuyinza nze sibulina mu gavumenti eno nkulayira kata mugulu sijja kukuleka we siri kutema nja kugulira empiso njikube ekyo nga buli ogenda nange onzijjukira munaana gutuuse oba nze mwenyini nja kumwenoonyeza kimafiya nja kumwenoonyeza kimafiya kubanga bannange munyigiriza abaana b'abantu musibye abaana b'abantu okuba mulina woofiisi zammwe temugambwako mweddeko ne muli bazadde ate tubagambako ne munyiiga ne mutusiba wano divorce abantu bakyasinza okukola ebikolobero abalumiza bannayuganda abasyasiza okuva bakola kibali mu NRM bagizi ba NRM bo tebagambwako nalaba omukulu ng'ali ku TV ng'ayagala kuba eriyasirikwaga ku TV y'eggwanga bannange mumwavaawo obuyinza babulina mu ngalo divorce obuyinza bw'osanga olusozi bantu wansi waliyo okukkirira walolagala ng'olinya akasozi bwoti oyambuka manya nzika kati ani yali amanyi nti omukyalo yasobola okukubwa zimbate sikisuubira bamaze kukola bati bamuzudde kati namugamba kati kisoboka kale n'obuzibu bwavudde kalangwa mbu yamuyise yadaba yagenda kumuwanguzi nga bulijjo kati yasanze mbu kalangwa afuluma kati bali nga nammeerembu nga nebbaawo we balina mbuuza kyokka baŋŋambye ag'omunku era olaba nti ebintu bizibu mbu badde akumutomera kumutta bussi mbwe nawulidde mbu badde akumutomera kumutta bussi namye namugana nedda nnyina abaana tokikola ye yadde amalidde kumutomera yadde avuga yadde amalidde kumutomera butomezi amutte naye ng'ofiirwa obulamu kubanga fulufera nakweyagalira mu ssente ze divorce ensi egenda kukyuka oba mbu ye yamukubidde ate nga yamaze yamala muyisaamu eggaali anti mwenkola yamu musobola kutyoboola muntu n'alyoka abayita musobola kumutyoboola ekyo mwakikuliyeetingawo musobola kutyoboola muntu n'alyoka abayita wamala okubayita nga mukomonga ebigabo mubikyusizza yadde agenze kyusa kati yadde agenze amunnyonnyole akyuse ate nawulira alaga omuntu wabala agayite mbu nekolera waliwo empya ezamuyitamu nga tewaliwo kamera ekololo kiki kyemwagaza ekololo mbu era waliwo empya ezamuyitamu awongezi neziggwera awo sirika ate ntiika ali tugende mbu zamuyitamu awo era gwe noonya kacumbaali anti nze yasoose okunkubira kacumbaali nze ate twali ku kivulu kya Sindi akawungeezi waliwo omwami w'omukyalo omu gwe saagala kwogera yasooka okuŋŋamba naŋŋamba bakubye omukazi ebikonde essaawa ina mugenda laba vidiyo nga tezinafuluma vidiyo nga tenakufuluma naŋŋamba vidiyo ogenda giraba bamukuye ebikonde kati gwe bali mukwogera nze kacumba yayogera naye nga ate yali ku sii naŋŋamba ankonze wange anti omukono guseka konze ogwaswakibu gutandise naŋŋamba oli musiru nemugamba nedda naŋŋamba kibakola omuntu wano nemuga akwata kaviyo naŋŋamba sisobola nze nyumira bikonde ng'omukono gukyaseka ali ku siini ngenda okulaba ekiro ng'akoze akatambi namulaba era eyasooka okukola akatambi naye mu bintu bino byonna nga tukyaseka bigenda kutwala abantu nobati yakola ekintu ekyobusiru
okupostinga akatambi abantu bonna bagamba Nobert yeyasooka Nobert yapostinga akatambi bonna bagamba Nobert nzakawulira abantu nga bana kubanza esaaliwo era Nobert musanyufu nnyo olw'embeera yatuukawo bagamba mbu Nobert yeyasooka naye ayinza okutwalibwa nga suspect lwakuba nekyomukisa omungi divorce bano tebatwemazaamu bano banyumba egi fona tuli bawejjere tunonya mmere ya leero bali ku lusuku bali ku nyanja kwe bajja era bagenda kweyuza kubanga Nobert yagamba nawulyako tifulufiga amuwaabidde simanyi oba byaggwerawa so bagenda kwesootinga naye nga njagala omuntu amanye buli olumba omuntu one baganda bange munawe tukola omulimu ogumu ogw'okwogera ku bantu buli walugera ku machano olumba divorce asobola okuddiza nga naye atudde mu kamera asobola okunoonya bakifeesi asobola okutomera alina Subaru kati mpya nebuuka Subaru yange giramu banankuba kale talina Subaru olina motoka bbiri kati tukale tusigale tukimu divorce ng'okulaakulana owaye Sakibu bamukubye annange Sakibu ebikonde byanyoose ekyasinza okuhayayitinga engeri zali gyadde atunulamu yempewo asikansike kati nze nagamba nnamba emu oyo manyi mukwalo gwa Sakibu nnyo nange si mulabe wange nalaba nagundi yabawa ssente omugaga wa namba emu yani mugagga Amini mugaga Amini Bosman bawadora omwami wadora omukyala kozesa bagiyita batya hair trends akasooka Madamu Dola nze sikasobola hair trends nekyo bali hair trends naye akasooka siga nti nno kyali wange just nakakwata bukwasi ninga ayi n'omukyala talina mutawaana Dola era talina mutawaana agamba atya Dola nkutumiddeko kwa hair era kaali omanyi buno obuntu ajja kubulaba twafunye nnyo eddala epya ery'akantu buno obuntu ajja kula Bosi Amini kutumiddeko ne Madamu Dola naye oba Madamu Dola olaba ng'olabye divorce akantu ke ng'okalabye namba yesimu ebaako ebayiye ngenda katemamu mutagenda omutaginga hair trends kajjasawo bayina enviiri z'abakyala human hair ali original ate agoberera era ojja kulaba ona akasaayo ojja kulaba nga akalabye ng'era akome tayita ku muntu yenna alanga bizinensi y'edoola twakikulimba tasobola ayina enviiri z'abakyala eziri ku mutindo va ku bino bwe bagenda wali wansi ne babalimbalimba enviiri bazijja bweru nga ziri ku origino ate bw'owuli ebbeeyi yaazo omanyirawo nti bannaawe wano kituufu ndi kuki kituufu hair trends waliwo Kajansi omukyala boss lady Dora abeerawo bwubanga weyatuuka nayitawo ko wakwanza sikyamanga sibantu bamanyi oli mutuufu nange nze mpitawo nnyo nange nengerawo neŋŋamba ewe wano tikale kasandabyewo neggwe abantu abasinga bonna singa beegomba abantu nga bano Amini oyo sente azirina wandibadde oga nti alina effujjo lipitirivu naye nze manyi badde simusinkanako ne tunyumya bbanga ddene nze nasinkana Amini wiiki ewedde bambi alina mutaani we yeesimbyewo obululu buno muzeeyi bwe yayimiriza ow'abavubuka obwaba youth Amini ddira ku simu yange mukola mutaani we yeesimbyewo bambi era namugamba singa nali nsobola okukulonda nandibadde nkulonda naye byabwe bya movement naye olaba nti Amini wanene wabayoga n'omuntu mukakkamu naye nga yandibadde ayina akozesa posta y'omutabani posta sijjirira naye ngenda kugifuna ndowooza tomumanyi Amini nali ku papa zino ngamba nakuyiseeko abadde Amini naye nga maze okumpitako tayogera era abeera awo nanga mpita muzeeyi ne mugana edda ssebo gwe mukama wange wabeega naye mukakkamu ganzira omukyalo we Dola nze soogera nko naye kasooka mbaawo naye abamuliraana bagamba mukakkamu nnyo tolimuwulira nga oba avuma abantu simanyi posta oba naziiye naye ne weewuunya abantu abajja abakafuna obufunyi ssente nga bakulaga nti ate bo mu kusiba abantu posta simanyi nazibanne oba byayiise kuba namusinkane tunyumya ebbanga ddene nnyo Amini mutabani we ali muleesi newa gwazalira ddala mutabani alabika ndoza yamukuza oba okubanga ayamba muyambe ng'omanyi waayagala okuyamba abantu ndoza omwana yamugamba ayagala kwesimbawo nayagala atuukirize ekirooto kye naye akalulu akataddemu ssente akalulu bagenda kuddamu kulonda pulezidenti yakayimiriza n'agamba buli muntu nasobola namuwa emitwalo 55 bana ebimbuza ndigenda bikulaga
agamba bageza mu emitwalo 55 ne bagenda kuddamu nenga so bossman amini saa 5 waayitewo kibenga kyakabi nti abantu bonna abasinga kati omukyala dola ng'oyo tumwogerako wano terego yada esiringi 10 niye omwogerako bwati yawulya yawaayo gundi obulya nti mukkakkamu anti kati olaba nze njagala nnyo omuntu asobola okuyamba omuntu mu mbeera yonna nze waliwo n'abantu benangira bizinesi nga lwokuba ndabye nga alina kyasobodde okukolera kyali wange kati olaba oyo dola n'amiini mmanyi bakyali bange abamu bakyusiza obulamu because olwaba abantu so kati bweŋŋamba nti dola alina edduuka ly'enviiri atunda human hair enviiri z'abakyala lwaki mba simwogerako okumuddizaawo kuba nti yayongera okufuna kyakoledde bali abalala so madamu dola tukutumiddeko nnyo tukusaba bizinesi etambule bulungi tusaba byonna byosinga byoyayanira mukama katonda abenga bikwanoza byosinga okuyayanira kati bulamu kuba buli kimu ne ku tiktok akozesa hair trends ngenda kumunonya mweka follow akwali okwo so tukutumiddeko Shakibu omugaga mini abateekamu ssente era nafu yali yatugula tebo yaliwo eyafu lwakuba nali ku mikolo saagenda kubeerawo naye nalabye ebikonde akatambi bino byali bya ddala si ebyere byali bya guluneedi bino byali bya ddala naye nali ŋŋamba nnamba emu nemugamba bikonde oba namugamba wa bikonde kuba byemanyi bye yali nzannyeeko nemugamba oteekeddwa okumala emyezi 3 nga oli mu nkambi bakutegeka nga teweegatta nemugamba simanyi bwa Swakibu anaakikola nemugamba ekirala omuntu agenda okuzannya ebikonde muzannyo oguli siriyasi si gwakwejinga nemugamba naye kansuubire bano bali mu kunoonya nsimbi Balista Timoni Cuts naye banga bikonde bya ddala agende mu training n'ebyokulya bikyuse omanyi namba emu aba ayagala omuntu aba amwagala naŋŋamba Swakibu ali solid kati nga mugamba ebintu ebyo kuba nalaba likimani wa sports wabyamizanyo kati oyo omwana alina gaasi kyamusabu nagenda okulaba nga Swakibu atanise okutraininga agenze mu gym naye ngera ndaba anyumya mubunyumya omenzi azanyako ebikonde ebyo kwambi yansaawo ne masembe kakati nava twagala kulya ssente kati nze nali training ebikondo kusoso ssente awedda okojo mutako kiwa so kalina kulandi stawo so le mukupa kompresente trainingira kakati coach Ero afuna opponent wange kati jukira ebiseera byalinga mbeera ne masembe ng'akola ku Bukedde alina programu yali asinga ekutte kati omwana ddala ngenda okulwana naye bamugamba oli akola ku Bukedde ayina erinnya kati coach ali mu dressing room abaana bali mu kwambala omwana agamba coach we oyo omuniga nze ngenda mukuba veko byagamba bagenda kumbe palo 15 nze ngenda kukuba sigala kusula kaliya yange bangenda wa mawulire kamukube muswaze mawulire ewaabwe jukira abaana ge baleeta ye wabikonde abimanyi nzira katweninga myezi emeka ebikonde ebyo nekyagula kisentamu ng'akyali Bob Wine yali omugenyi omukulu Lilias Lukwago kati coach Era ajja ngamba gwe omwana agenda kukukubanga mugamba akubatiza tugenda kumwempala ojje kumiti abiganye aze mu byaddala nga mugamba nja kumukuba coach ngamba nze ndi coach wa bikonde tuli omwana mumanyi yakazanya fighting ezaddala ajja kukuba nga mugamba ateze mulingi nno nayoki sigenda kufuluma wano coach Ero ngamba nedda so kati bwaga coach Era aleka alina Canada yagenda naye coach we wali kulandisa oyo coach okulandisa Ero ngamba otava yakyo akireka ubi kati nze kamukuyize kati kugenda mulingi kamugamba coach ogenda kukolota agwo bindekere kati omwana wagana musibira yagenda mutoyi no musibirayo kazere nyingira lingi ready corner katolabika ready corner tugenda gaba buwanguzi omwana ali mutoyi ali mukuba olujo musibitayo enda shikaga 10 kayali ifali yemu yaita gumanyi ngajjaga nti ona wangudde olitaze ona wangudde
omwana yali anzitire mu dressing room ate nga nziseeyo yatwakozesanga ekyewabiyasi omwana yakitegeera tumuzannya akazannyo era twamuwa 10 lye netumugasa ogwadde ayagala kunkuba bya ddala onkube gwogenda oseke omwana nanyiika akakiberegeza okugamba nti omwana ono munnabyamizannyo Rickman Shakibu yazze kunyumya bunyumya ate ebikondo divorce bizibu kalanga tuli wano nga tulina fight yenkya era osanga munyumya kati akuba ebikondo banyigira mulingi basobola abanyigira ne press conference mbadi aba hypinga show mbadi asika bali niye akuba ebikonde muva conference ne mufuna mutwa ne munyumya ne munyumya embozi yamubifatako noga watoyinza oti anti ayi nadde wenti kati kasasiro mugwa bati nayingira ku ebikondo nga face ekyuka awo face wekyukira kazira Shakibu nga akanga omwana yakola sinziro gamba namba emu nga ndaba omwana ali serious yamukanga omwana yenyamu ali wati nengamba ono Shakibu mukube kati ndalabye basura mukube ine yawano ekina ne kyesika nkabedo bye musala ne lyesika namuyisaamu eno kale kagenda kumuta yaguddenga mutete mati omanye toko lyotemedde bwagube bibine yagudde teyazze ya ati abaana bashano Shakibu yada swana okufiira awo nikwenye je yagudde mu osobola kuba omuswa akaswa kano wansi nira kuba abantu babalabye naye nze nja kugamba Shakibu sente azirina bata kyali yalanga luli erinnya aliyina kati abeeko emizannyo gyavaamu omugaga tazanya mizannyo ebyo zanya goofu bwali omugaga abeera mu goofu wakusenda busezi omugaga abeera bamuzinira mu Shakibu olagala kufuna abantu bakuziniremu ng'otudde wali bwoti nga boss man gwadde notulidde Shakibu naye omukazi katakutukiremu katebe oyo omukazi engeri gundi yadatulamu zali ng'ali bwati asiza kumukumu osobola okutta mukazi wo mu byekisirusiru awo munoonya ssente pulesa asobola okumukubalira kutukirawo omwana yagambye nti Rickman si yalwanye omuzimu gwa Semwanga gwade gamba Semwanga towumula opo Semwanga mugwaise mu Rickman Semwanga towumula ebikonde todda biveeko byesonyiire ddala omugaga takola ebyo yasaberi machi kitegeeza ekikonde waliwo ekikonde kyamutuuse ku bwongo ebyo byali mu kwogera sobola kukyogera naawe yasaberi machi sobola kati ng'esobola okubeerayo ayi nange naye kati Shakibu mmukuba naye kati mmukuba babategeke mmukuba ate gwe wekweka ono sigale nja kumukuba ye ono sijja kwekweka ebyaddala ye mmukuba Shakibu mmukuba nyinza okuba nga musinga okuzitowa naye nsobola okukola n'ensala kati mmukuba kyekye nagambe olwemutandikwa weewalangayo tanakwogera oti agamba bulyo divorce bwatyo bwali buli we bakkuba kati nategere nange bujjo mumutya naye kati mumukuba Rickman kasajja katono bwe kati anamagumba gakoko magumu ati obwana bwagambe bango twaliwanika bwakula bubonaabona kati ate Rickman muveeko abalaba video y'ebbango twaliwanika mulimu komanda mudogo komanda mudogo manyi bwe bana babadde mbikonde yabeera ne ali oyo yali mu video ya bwendo tunuye video ya Rickman y'ebbango twaliwanika ojalaba nti Rickman aludde mu kugrawundi ene ensonga wabati n'ennaku zikweziri kati anze Rickman simusobola ne Shakibu mukuba ye mukuba bamusudde namulabye akubika ng'oli munneera akubika abantu bakubika kati mu nnaku 3 bantu 3 bakubiddwa oli muno gwasoose okwogera Shakibu bamukubye ne Arsenal ne bakuba ne Arsenal bakubye Arsenal ayinza ngeje ndi wammanyi ka nade njiyekera Arsenal nade ku Liverpool era twagulabidde watenga abantu tebuvaawo mubeereewo mulabo mpira gwa magugwe naye okumanya ate buli kibi kisiŋŋana kate bano bonna abasinza amaanyi ono omukyala anti bonna ababisi mukyala gwe bakuyabisa nawulidde omwana omu ng'agamba omuzali yakutte akawumbi n'akafulufiga bamukube bwabika amawulire gabbaawo neŋŋane bannange Uganda olemwa naye ekuba bakubye Shakibu bamukubye ebyaddala tasobola kuda mukusaalima kino oba ofootya tasobola buyazze engulu nga babadde waka nga bamutusize waka atudde yebase mu ntebe n'awamuka
banange tugende tuwange bamugambe ekikonde kyawedde dda Swakibu tageza nasaba limacha ebintu abiveeko bamugambe ekikonde kyawedde dda kyoligawo kyokatugende tulwale bamumakumaze dda ekisoboka kansooke omanyi buli kintu wabawo n'ekibi kansooke enjozeyoze kyali wange Jacob Omutuuze yafunye kaadi Jacob Omutuuze kuyozaayoza olali wakabba olwakutaano ali kati kofunye kaadi anyi Jacob yayingira mu byafaayo teyakwata kyakubiri kyakusatu yali asembyeyo bogenda oziba ng'awangudde ofa Jacob wakikola otya ayinza oba teyakabba kale tubuuke waawo omanyi ayina entondo yakola ki yayoola kayoole so Jacob Omutuuze nkuyozaayoza my brother nkuyozaayoza Eddie Muganzi Sekoko Eddie Sweet kuyozaayoza kubanga wakawangudde yasoma n'okusoma mu ssomero lya Nuupu bamutikira mukwano gwange Nalule tebakuwadde kaadi abantu batanze okuyomba bakyayomba bakansala omuliro gwe bawanda essaawa zino naye ebintu bya kaadi divorce biraba lwakwati bannayuganda tebaagala kwogera mazima naye nze kaabula mazima agatakaawa omuntu oba anyiiga anyiige infact oganda kansalira kano nkawo omukulu ono bwengenda okwogerako divorce wetuba nga twagala nkyukakyuka ntuufu nga bakama baffe tebatulimba enkyukakyuka entuufu Lubongo yatasaana kwesimbawo Kampala Centre wonna yadde kwero si wano ye General Secretary pozi Lubongoya ye General Secretary w'ekibiina abatamanyi mulimu ogwakola buli kibiina soga kibiina yatambuza ekibiina kati divorce Lubongoya agenda kujja yeesimbewo gwe njagala okwogerako yekka kale kwogera ku bantu babiri agenda kujja yeesimbewo babba akaluluke mu Kampala nga babba akakyagulanya ejjinja bali mu kulopera Lubongoya tebali mu kubba akalulu kakyagulanya naye akake bali mu kabba bagenda kulondoola kituufu mu Lubongoya ekituufu kyandibadde nti ekibiina kyabadde kiteekawo ssente kyobanga kimusasula miliyoni ameka nga omulimu gwe kubanga akwasaganya ekibiina weiswa mufumbiro talina nsonga lwaki yeesimbawo nga mugamba gyo Olusenyu yali mu parliament tetuli byabo temukyusa ggwanga mugende munoonyeza abantu bammwe emirimu nolabye omukyala mukano byabibi ng'ayomba kitegedde bulungi ng'ayomba essaawa yo divorce abantu bonna emu neesimbawo ekibiina bagenda kirekera ani kitegeeza wano mutugambe nti ekibiina kyaggulwawo bantu bajje bafune emirimu naye nga ebyokukyusa ggwanga si wekiri omukyala Betty Nambooze olaba omulimu gwakola ogwogenda ku leediyo ogwo mulungi kali yeetagisa kufuna nteekateeka n'awummula mu mirembe n'asigala nga etukola structure n'aba nga atalaga eggwanga lyonna ng'asomesa abantu nga tali mu parliament naye woobyogera oyo anti oyo yaliya oyo wagundi kati gwe mbuulya Lubongoya amazima ageze okwesimbawo bagenda kuloopera ani tibana district yegundi bakoze kino kubanga tutaka kufuna diara form bazimutwalire nga nawe oli eno oli kati wanakwata ezakyagulanye wanakwata ezize anabiganda olinga atya mukitule mutulabe tubeere fair yeetaaga kubanga asasulwa oyogedde naawe ensonga weiswa yeetaaga kubanga asasulwa ono mwogezi wa kibiina ale singa kyandibadde bwe kiti nti olunaku lwe balonderako ba president wanjawulo ne balonderako ababaka naye babalonda ku lunaku lwe lumu president n'omubaka nze ngenda kukola research n'abantu abatula bagenda kunnyambako bambuulire General Secretary kiwa ekibiina ali yeesimbyewo tugenda kinoonyerezaako ffe embiri General Secretary w'ekibiina w'amaanyi nnyo ategera okuba ne security nga alina n'omuntu amukuuma kubanga ekibiina kitambulira ku ye ngaolwo akadivosi oba eri waka nga olina abaana bo waliwo ne maama gwovuga buli kimu waggulu ekibiina kiteekeddwa okuba nga General Secretary kubanga obusobozi bukiina obumusasula abeere ku ofiisi wali akube essimu nti kaakati ekayunga munsindike ku diara fomu z'omukulembeze beifala munsindikire ebiri awo bijje ku laptop ab'e Masaka munsindikire Arua munsindikire pakwaki ye nga agatta mangu
bano banagenda okugattagatta banababbye nga yafuna dda toto alaga ekibiina nti obuwanguzi twabufuna dda obudde bwanaaba alina okugattagatta obuvudde mu kisenyi ng'ali mugattako obuvudde mu kisenyi kyokka ne Muhammad Nsereko awera amugata tagenda kuyingira Kampala kakati Nsereko agenda kudda ku MP yamugenda ajja kumukkiriza kufugawo agenda kuteeka wani simanyi kakati ebyobufuzi lifuzi ogenda okufuna n'ogamba nti oba tubiveemu kati mbuulira kuba ze simanyi mumyuka oba yaani omumyuka wa Lubongoya simanyi kuba baize ojja kusoma omuntu agambe nti omumyuka yagenda okukola ku ebyo simumanyi kakati baganda baffe batuwule nti ekintu kiri kimu wano bajja mu bizinesi basolooza byabwe tebajja kuvuganya ntebe ya mukulembeze ng'ebyo batugamba okujjako ye nga omanyi Kyagulanyi yagamba ti nze ndi mu byaddala naye abalala simanyi yayinza okuba nga ali mu byaddala naye bano abagololezi babatumulemu si baddala wano waliwo omwana gwe bawadde kaadi ya wano eyaze mu Kyamasembe abeera Nakawa bamugye Nakawa najja wano naye bange mu famire yaabwe mugagga nnyo n'okugula ennyumba tekiina mutawaana basobola waliwo gwe mpuliddeko e Masaka akyaliko emyaka ali eri mu bintu era n'omusala gukyagenda ku akawunti aba akyagufuna kubanga yagamba agenze kusoma ate amala okwoza musale nagala n'asoma tasoma lunaku lulamba nti kati essaawa ya leero ono waliwo omwana nze si mukwano gwange oyo omwana yali FDC bamuyita Magala simanyi ow'ebijegere yali FDC yadde asaba kaadi ya wali bagimumye tebagimuwadde agenda wajja independent agenda kubasumbuwa oyina kigambe guna gikola waloni maka kinyini mugala sola komba ku kaadi tasobola ate nekira kyenjala bwambi Kyagulanyi amanyi bino lisi bali bagamba mbu buli yagenda simanyi eggaluga simanyi yagenda wa tagenda kukwata ku ssente tagenda kukwata ku kaadi y'okutegeeza abalabi abatulabe wa divorce nuupu eba eyina bakansala 3 27 bali adasereza President Museveni ne Sali Musale Moshi yayagala bwe mupia komawo bamuzaira kaadi bagimuwadde kyegambiro loli byanfuna kati gwe Moshi bannaye dala Moshi mukwano gwaffe kati agende kwogera ki akube freestyle mu parliament Sauda madada umye kaadi oyo bade kati bade bamuwa yaki akole ki achikivye bani futu soja vera futu soja muleka kumikisinga bintu bino Nchule mwanse kusefi yako esimbawo ewansere ko sira jana de kwesima kubera erosora mu kibina ki ulaba na yimba ali manyo yagala ekifo nzirede era nchogede no siri mutamivu ndaba nga kiso kyabira nze sina muyigiriza bijja kusumbulira bwere bijja ekyokubuliza simanyi kwegayirira manyi kwekolerera kubanze divorce okwa yakatuti nga nsaba akalulu nomvuma ne kuba teke oba ne kuba ejjinja banne byabufuzi waliwo okulimba bulimbi bantu tewali yakulira era wansere kugenda na kamera yange nze ndi wamawulire we kifo kinamusana ebyokwesimbawo saagala kusumbuwa bantu kati wano sewanya nategede nti kati girina yakitegedde kubanga jo yalina olukuŋŋaana ensambya era ng'ayinamu kubayinamu ku bakansala nalabyeko ne t-shirt ye nga teriko nuupu zeyakubisizza empya era ojja kuziraba gwotegeera mangu kyoga teza kula nti njala omuntu gundi enjala emuluma tetwakatudde ani omusajja oyo era tayogera kyaka enjala emuluma owaayi musajja kiki nti muganda yange enjala emuluma nti saabagambye kale otunula ku biriwo nola nti kaadi ano muli ennyama yagirina oba musiri David kwabaaba naye nze kaadi kati gyenkyasibireko toyogera bitakwalaga nekkuba oluyi nze kaadi gyenninze eryegi tompakanya ate
manyi muyina omuze gw'okuwakanya abantu abakulu empaka nja kwekyazanga kale otuule weejjeko ebigambo ayogera ssebo ntwala omukisa okubategeeza kaadi zigabwa naye wano mp mu kampala central awo temuzanyira muya Zahara Luyulika anti ogenda gana bakujje mu kamera mbeeremu era naganye dda Shamimu sha Shamimu yaliko era tasha ukitegedde bulungi yaliko gwe twagala okujjako kadi ye munnange nno nzikiriza ti Shamimu akoze era nze mwa respect naye ekibadde kimusumbuwa ekimukubaganya okulya banna Kampala lawyer kati nze ekinsabisa Zahara ajje mu Kampala Shamimu ono tumwetaaga ajje ku kitebe agenda wali abali ba Lubongoya ajja abe ng'asobola okwoleza ekibiina tujja kukiraba Shamimu abadde akikolera ki ye ebbanga lyamazeemu akozeewo ani ekisinga okusumbwa abantu ne kantimu ekyo divorce abalonza betulonda abo tubalonda kukola ki waliwo kitegere kibalonda okukola bali mu nsonga za kuyisa mateeka anti kati ze nkubuulira wuliriza kankunnyonnyole mu Uganda ajja balimira oluguudo mu Uganda tulonda baganda baffe abo bakole ki bagende babe bulungi ne famire zaabwe bwe tunaabasanganga batumasulize ku bukungumuka ani kati ne Shamimu omulaba kaakati kyovula nti ensonga kitwala tumulonde babadde mulwadde naye yawonye Zahara amaze kujja ati yawonye ati kati kyogamba kaakati bino ebintu obiraba byakuyambagana Shamimu akozeko kyako era nze nzikirize Shamimu aweemu Zahara kyembadde nzija kola kwato nzikiriza nze mbadde ŋŋamba Shamimu nze mwebaza akoze mu Kampala era ebiganye nsaba aweemu n'ono mu ki Zahara Luyulika naye akoleko mpozi awo omugala gwamufuusi banatagambwako kubanga fe twalabye edda nga aliwo ebitagenda bulungi weebiri Shamimu tagenda mu bantu agenda mu kooti sebo koti yabashi ettooke ligenda kutuga kati ate gwe gwegenda otuga nze bana esiya sente za Shamimu ge mazima olya zaani sina just njagala bwagaliza muntu kati otyo kati gwe tukwala tugenda kukwatagana manyi nze Zahara oyo mwagala nnyo era nali nfunye chance nalinga era ngola byetukolakola bino nga ifuke nalina waloni maka yasigala okumunjagaza nnonze Shamimu nampita naye nga nze naye munyinako ekintu nti yajja mu lukwago obwesigwa n'ebigambo bimutambulirako naye olwokuba nange lukwago bwe yajjamu obwesigwa nange nali simwagala nga yatuguba ku kkubo kati byalinga ayogera byonna oba bituufu oba sibyalinga mukkiriza bukkiriza kati ejjo ly'abalamu muzeeyi we yamukubira muzeeyi Masembooli n'amuwa interview nze neeyongera okwagala Shamimu naye nze era nange simukola mbu ampadde ssente muzeeyi yamukozeko interview yamukola ko nagenda maka yamukolako interview nagimuwa kati naddukira Shamimu tuwogera naye omanyi kakula kino divorce Shamimu oyo mulala ntomwagala Zahara manya tola ntomwagala togeza n'omutuukirira nzanze lumu eno wiiki ewedde yajja ku BBS nali maliza show yange ng'ayingira studio ntoyiraho ne mubuuzaako nze sina mpulana nti kwagala anti tomuwanga obudde okwogera naye annyonnyola ajja kunfuna kati olaba Malendo oyo omulaba sinza kuyinza kumutuukirira totuukiranga munnabyabufuzi yenna nga tomwagala tokikolanga ogenda kubawo owagira ye okategedde bulungi omulimu gwabwe omukulu kulaga oli munne nti mubi kakivulanize wetatuukira Shamimu Zahara nenjogera naye Shamimu nemugamba yakulaga nti oli mubi ate nakyamukisa mulungi nti nze Shamimu Jembo ebitali wakiweewa mu Kalunzi nabakolerako era ne sisasulwa okategedde bulungi kubanga Jemba yayita Shamimu Malendo oyo mu byobufuzi kwanza Jemba yantwalayo Jemba tali wakiweewa nze nga Shamimu simumanyi nera ze saasasulwa kati bwenatuukirira ono ng'ate annyonnyola ku mulabe we ng'alinga kasitamye teyampa andi ekigendera kyange nali sigenze kumusaba andi mpuliriza andi mpuliriza kankubula ebintu bibiri ekisobola okutusumbwa leero divorce osobola n'osaba Katonda n'atakuwa naye tewe wiiki emu n'akuwa abantu bajjuga nti yamusaba kiri kyakoze eki
Sami munyizo banga zala nyinzo banga namusinga nakolo teyampa ali nampa enkeera obanga tampanga okategedde bulungi ate nze era nze ngetwogera kwa Amini ntakuwanga tampanga eneze gambe nengambe weyawa muzeeyi Zahara yawa muzeeyi interview ababa wadde kyanyongera okumwagala kubanga yagatta ku muganda wange nange Shamimu agenda kumpayita kwanza nobudde bwe buchambuzi era wanaakuwa nja kumwagalako olwekyo nti awadde divorce interview kugamba nti n'ekirala tuteekeddwa okuba nti katolanga woyina Shamimu wagenda mu parliament nti divorce alinayo omuntu Zahara wagenda nange nti kineki ensi tetuteekera kubeera ku saidi emu ffenna wabula kyevulanzi yali ngamba nnyo abawagizi ba Zahara Luyulika mwewala okwogera nga muvuma abantu babuulire ensonga yo lwaki oyagala muntu gundi ajje. Tubadde ne David mu lunaku olwaleero tubadde ku H&M restaurant we tusizidde tuli wano waggulu yategekedde wano waggulu bali mu kumaliriza okulabika nti ekisibwa nga kivaayo nga kiri massive nnyo okutwalira wamu. David omusibula abantu tuve wano era nja kubategeeza nti wano ku H&M restaurant tukola delivery tuyina promotion empya bagiyita lusaniya ku lusaniya ojja n'olusaniya nga lukalu n'olwa lusaniya nga lujjudde ezijja n'olusaniya lwange nga lukalu olusaniya lwaffe waluteekawo n'olwa lusaniya nga lujjudde ngoleseyo ku ssente ojja ngolwa lusaniya kati awo setujja dduleeta n'oswalira wano ne bakuweerako obutunda obu n'ogenda ng'onywa ka juice n'ogenda ng'onywa tusobola okugamba nti omwana alukuleetere wonna w'oli delivery oli mu loogi oli mu makaago wonna w'oli oli wano ku studio yo wonna w'oli nja kutumirako bossi wange Kiganda financial services ate bamutegeerera wa naawe n'oguluba ate Kiganda financial services yakoze ne office endala ekola ku ya tours and travel bagita batya loyo oba bagita loyo ki sinagitegeera bulungi naye oba loyo jet tuwange traveling wakati gwe kyomanya mujati gye namwe mutambulira ffenna mwe tuli bona nabadde neddanka luli manyi mbeera nawo ku Friday ku BBS agenda ogamba nti Kiganda nkutumirenga tomalayo kankumalireyo Kiganda financial services yakoze ne office endala ngujja ekola ku bya tours and travel sinaba gifuna bulungi mention yayo ntandiko gisamu bulungi njagala details my boss era kana akatambi tugenda kamuwa yes kusangayo era n'ogwenya vuno bwendiko newolaba nenyamidde ndaba omugenda nnyo ndaba omuli deep ogezera details zonna nzirina ate nga nze sizirina genda maaso nja muwa obukakafu nedda sebo mugambe sebo mukulu sebo tugenda muwa wakatambi tukamuwe nnyonnyola agamba ati amusajja wange Abbas Dankani yakansindikidde bali nerabidde Dankani yakansindikidde yakakuwadde Dankani Kiganda yakansindikidde akagundi aka company yaziwa Red JK Travel Consultants. Red JK Travel Consultants bagamba job placement, visa processing, air ticketing, passport processing, regional travels, safaris nebigwa mukowero. Enamba z'essimu ziri bweziti zisome. Enamba z'essimu esooka eri 0749 87 24 29. Endala eddako eri 079 nkasoka nje galubindi wado yambadde zaje malala tezikola nsije zya zikola 079 15 88 9 3 yesembayo office ziri Lungujja JK naye okutegeeza banna Uganda abatula mwenna kampuni eno tefunira muntu visa mu America oba Canada bakuyambako okustadinga nomanya ki kyetagisa nga ngenda ku applyinga for visa wabula bosofa bafunira abaana emiro mu kiyumba bo kibakola ku kyokka mu kiyumba mbawarabu wano Dubai munekata abomwo bonna Asia wonna bali omwo naye tebagaba visa mbuye Canada sagalo gambe nabadde nali wa divorce ku channel ye nendanga baziwe okuserezanga nedda tubadde opening nga tukigamba
tebakola ku America. Ono si Doni Kulisi. Doni Kulisi mumulinde eri. Si wano. Era nkakasa divorce ku kyalo tekubeerako bintu bya kiyayi. Tekubeerako bintu bitawukyaza abantu bawemula. Kaakati se twagala emessenyo nogendi banzi ng'ogenda mu kiyumba. So boss wa nkutumidde kalina ne company endala wagula ensambya. Kiganda Financial Services abagala okwewola kasente, abagala okutereka kasente. Ensonga zonna zikwasaganya bulungi. Nengenda kutwala. Kuliko n'omusajja muyita Abbas. Kyali wange. Abbas omumanyi. Ogenda kumutwala wa? Oyingiddeyo nnyo. Ogenda kumutwala wa ssebo? Yo Abbas. Ate kaze mukugambye. Abbas ngenda kutwala. Mbere bulungi mweraba.